Amaziga gali mu biyumba bya Saudi Arabia. Amaziga g'abaana abana Uganda gali mu biyumba by'abawarabu mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ngenda kuterawo obutambi buno wabula naawe wonooba toli mugumu nnyo oyinza okwoza ku mmunye. Anti ono yatuuse n'okukola akatambi n'agamba bannange singa wano baali balinnyawo takisi bannange nandigirinnye n'enzirayo ewaka singa kyali kisoboka nga takisi zisobola okusimba wano we tukolera ne zituzzaayo ewaffe gye twava nandibadde nzirayo. Omuntu okukola statement bw'ekyo gw'olowooza kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza ali mu bulumi, kiba kitegeeza ebintu bimusobedde, kiba kitegeeza byonna bwe yalinga abisuubira si we biri. Wano ffe we tuviirayo babikula amaaso ne tubagamba bannange bano abantu ba kampani baleme kubaziba maaso. Ebintu ebimu ebya ddala ddala ku mbeera eri eno tebagibagamba olw'okuba baagala babakkirizise babateekemu interest bapakuse emitima gyammwe okuwulira nti mwegomba okujja e Bulaaya. Naye ng'ekiri e Bulaaya bannange kikaabya, ekiri e Bulaaya bannange maziga Ntaana Yenyini kibeeriggwe ow'omutwe omugumu oyo ajja kukola amaleko. Omunafu oyinza okugwirayo eddalu, oyinza okudduka mu biyumba gye wagenda okukola, oyinza okuzza emisango n'ofundikira ng'oli mu kkomera, oyinza n'okufiirayo n'obulamu ne bugenda. Kyetaaga ng'oli mugumu ng'ate toli muwulize nnyo, ng'ate oli musirise nnyo, ate ng'oli mugezi nnyo ekyenkomeredde, nga oyina IQ eya waggulu ne woba nga tewagenda ku ssomero naye ng'olina common sense w'ogenda omumalako n'onoomwala. Bujjukira abantu betukolera bakyuka balinga budde, abantu betukolera balimba, abantu betukolera bawaayiriza, abantu betukolera tebasiima, abantu betukolera batemu mu byaddala. Yenze Shela Adita bw'onooba tonnaba kusubscribinga ku YouTube channel eno obutambi bwe buti bugenda kuyitako tojja kubufuna. Ate nga jjukira we bukuyitako gw'oba osalwa kubanga osubwa experiences z'abanno mw'olina okuyigira. Teekako nawe okubaako bw'osomesa kuba tumanyi mu butambi buno nawe ojja funamu ekyokuyiga ofune bw'osomesa gye bujjeeyo maaso. Eyeetaaza okunkubirako Instagram page yange weri enkozesa Shela Adita page jangu onsangeyo. Katusooke tubatwaleko mu butambi bwe tuli mu kwogerako ate era tukomewo tulabe engeri gye tulina okuba nga tufundikiramu akatambi kano gwe twekuumireko ate era tukomewo. Bannange Saudi yeetaaga takisi etuzaayo Uganda. Ndi mu Riyadi, mumbala Riyadi, ennajerani. Bakama bange bangwako ne bankuba, mutabani w'omukadde n'ankuba kuba nzenna sikyalina maanyi gakola naye we nasabye obuyambi ku ofisi yange y'ene Saudi. Omukyala abalagidde bantigeko essimu bankube tebampa kyakulya naye nga sikyalina bulamu bukola. Namugamba sente zange banguliremu ya tiketi nzira waka n'abagamba bazinsindikire busindikizi kati ndi wano sirina kyakulya kuva ejjo lwonna sirina kyakulya okuva olunaku lwe bankuba sirina kyakulya naye nga nze nakalumba giradesi nagira mu ofisi ya GALI International entinda nentuukira mu ofisi ya Ususi nga sangibwa Riyadi. Tata wange bamuyita Bengo Julius nga nvira mu Buyumba district sub-county Nyenga ekyalo bakiyita Mawangala nga yewaffe naye nga nze nakalumba giradesi saba buyambi muntaase saba buyambi nfa saba muntaase nsobola vva mu kiyumba kuba madamu ofisi abalagidde bankola kyonna kye banjagala oba bansita banzite ne meseji gye yasemye okunsindikira ngamba simumanyira simusumbuwa simumalako mirembe. Yagambye takyasobola yadde kwogera nange wabula bagambye banzite
bakasukeeyo jjukira nabo bennyini baŋŋamba bagenda kunzita banteeka mu kibakisi basindika omulambo gwange e Uganda naye nga sirina kye nnina bazze bankuba nga nsaba obuyambi tebanyamba naye nga nsaba buyambi sobola okuva mu kino ekiyumba nzira waka kuba mpulira nfa. Yenze Sheila Adita akatambi ako nkasoosezza nga njagala mwenna bankuba kyeyo mukawulirize bulungi muwulire okulajana obulumi mu nkuba kyeyo munnammwe bwalimu mukwano gwammwe bwalimu. Baganda baffe bangi nnyo abavayo ne beekubira omulanga nga bayina ebizibu ebisusse mu biyumba gye bali ne bagaana okuyambibwa. Wabula ku ssaawa esembayo muganda waffe ono ng'obulamu bwe tebukyasobola kugumira embeera eyo katugambe ne kijja nga accident n'ava mu bulamu bw'ensi. Abantu nga batandika okuvaayo naddala companies ze yalaajanira nga batandika okwegaana ebintu ng'ebyo by'owulidde mu katambi nga bagamba omuntu ng'oyo tabatuukirirangako takubangako mulanga tabagambangako embeera mwayisibwa wabula ng'ate omuntu y'omu yakola akatambi n'akateeka ku social media wabula abamuyinako obuvunaanyizibwa ne basirika. Wano we tugambira companies zaffe ez'e Uganda yaddenga obwebange babubajjako ne busigala mu ngalo z'abana abantu naye nga ggwe eyakonekitinga omukozi ono okujja eno oyina sse yonna okwogera ne kampani omwana ono gye wamuteeka ne boogera ne mukama we ne babeera nga bakyusa mu mbeera gye bakolamu oba embeera gye batulugunyamu omukozi. Jjukira obutambi nga buno ffe we tunaabutambuza ne butuuka ku bakuumaddembe bw'eno mujja kutandika okunenya ffe lwaki tutambuza obutambi tutambuza ebintu ebyonoona eggwanga ngate mmwe bantu be bamu tubakaabira ne mugaana okuyamba wabula ng'ate bankuba kyeyo mbagamba nnyo naddala bamaidi temukkirizanga bakama bammwe okubakuba ekintu ekyo kyekyamu nnyo tokkirizanga mukamawo okugalula omukono yadde okukwata omuggo nti akukuba waakukuba omulundi ogusooka ogwokubiri agenda kukuba omulundi ogwokusatu olwo naavaamu tajja kubanga atya kukola kintu kyonna kubanga wakimumanyiza immediately waagalulira oluyi kwatirawo ensawo omugambe nze najja kukola sajja kukulwa. Nabagamba mutandike okuyiga embeera z'abana abantu mu cooperating n'embeera zaabwe bw'aboggola bwe kiba kyetaagisa boggola bwe yejja kuwaya zejjeeko bw'atandika kukola ebintu byekigwagwa naawe bikole lwaki ajja tuuka ekiseera akutye amanye nti nno oli mulalu munne bano bagenda na mbeera bagenda na influence bagenda na mbeera wojja ng'oli mugonfu nnyo bagenda kukumanyira n'okufuka mu kamwa bakufukemu bw'ojja nga oli mulalu nnyo bagenda kukutya babeere nga tebagala nakutunulako nga basigala kuleka okole ggwe byonna by'oyagala mpaka lw'onookuwa kigenda kuba eri ggwe nga ggwe omukozi mulekerawo okumanyiza bano abantu okubakuba obulamu bwabwe bunaakuvaako bugenda lubeerera. Tandika okulwanirira obulamu bwo mutandike okuripootinga emisango gino tubagamba ku intaneti tobeerako okuvuma abantu kunoonyezaako basajja kweyambula noonya connections ekiyumba woba owulya tokyasobola gwe kennyini kubira poliisi ogisitule gyeri ojje mu nnyumba ya mukamawo oba ntegeerekese. Yenze Sheila Adita embagala nnyo kansuubire obutambi obwo obulabye ate nga nkimmanyi obulungi wali wabulabye dda n'akatambi ke mbakoledde awo kansuubire nti mwakafunyeemu wabula nze nga Adita kuno kwe kugenda okuba okusaba kwange era okulabula eri baganda bange mwenna mmwe abayitaaga okujja mu nsi zino ez'abuwalabu okuba ekyeyo okugezaako tetuganye naye ekibuuzo kiri nti omanyi wa gy'ojja okugezaako. Ekibuuzo kiri nti wali otunuddemu n'olaba baganda bo bameka abafunire n'ebizibu wali obaddeko awo ne weebuuza ye abamalako bamalako batya munnange eno okumalako oyina kwekwasa nnyo Mukama Katonda yayina remote kyekisooka Mukama Katonda yayina remote oyo woomuvaamu n'akuvaamu eno togenda kusigalayo togenda kukola kubanga nakugambye mu statement yange esooka tukolera abantu abatemu abantu abatasiima abantu ababye nnyo abantu abalimba abantu abakuusa abantu abawaayiriza ate nga iggwa amazima go ng'omukozi tegamatalinga your truth as a worker does not matter
always your boss is right. A worker can never and will never be right in a boss's eyes. Kansuubire nti nno ontegedde. Igwe omukozi toliba mutuufu mu maaso ga mukama wo. So it will all depend on you as a worker. Okumanya kikyoyagala. To trust in God. To believe in God. Pray. If you need to talk to God, pray. Mulopere ebyo byonna byonna ebikusumbuwa. Report your boss's actions to God. Tell him he will listen to you and he will deal with the situation you're going through. Ekyo nkibagambanga mukozi munnamwe. For us, ababadde okumala ebbanga eddene, not that we are safe. No, we are not safe. Nga bwe nkugambye, omuwarabu akyuka tasiima, tebatwala bakozi nga kintu kya muwendo. Fe abamazeyo akabanga akatono akaneneko naffe tuyise mu bizibu bingi nnyo, but we learn and we learned how to control ourselves, how to deal with the situation. You know, we know what the do's and the don'ts mu nsizi eno. Ebyo byonna byonna w'obikwata, trust me, ojja kuwangula. Ate n'ekirala, omumwa gwo ky'ekisumuluzo ekiggulawo obulamu bwo oba ekibuggalawo. Fuga omumwa gwo. Ne bw'ayomba muleka ayombe yeekutulemu bibiri. Mutsellewa, musse kasirise, omutunuulire ng'omusiru ng'atagasa. Ekyo bw'okikola buli lunaku lwajjayo agamu anti agabamba. Trust me, ojja kuba omukutudde ku page, ajja kuba anoonya kintu kirala engeri gy'alina kulwanisaamu. Yanze Sheila Adeta, subscribing ku YouTube channel yange yeetaaza okunkubirako gye ndi ku Instagram embagalanyi.